إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. abalungi abakkiriza, twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde ekyengera kino okubeera nti tufuna abatulungamya ku ntegera y'eddiini entuufu. Ekituufu waliyo societies nga tezirina abalungi nga bano Allah batuwadde abatulungamya ku nsonga z'eddiini yaffe. Saba Allah batukuumire. Amen. Ekikola ekisooka irimu, tulina okufa tubeere n'erimu. Ekyokubiri kugikolerako. Ekyokusatu kubeera nga tukoola abalala babeere nga bakola batya. Kati ekyokuna kwe kusoosowaza akida. Ebintu ebyo ebina mu ddakiika ng'emu okubikusembereza obirabe, omanyi bw'amala otulaga obukulu bwa irimu n'atulaga nti irimu eno teba irimu ya mugaso kutuusa nga omuntu agikoleddeko, n'atulaga n'obukulu bw'okujagaliza abalala, aba amanyi nti nno ono amaze okufuna ebyo ebikolo ebisatu alinga abuuza ti ku irimu eno gye ngenda okutuusa ku balala nsoose irimu ki? Nam mbakowoole nga mbakoolera ku tafsiri, mbakoolera ku siira, mbakoolera ku lugha. Nam kiki ekyo kye mba nkulembeza mu kukoola abantu mu irimu yange eno gye nkola ki? Gye nnina. Seeka wali amawanga ng'amawanga agalina irimu naye nga tegali ku buluŋŋamu, nga abasinga obungi mu mawanga ago bali ku ki? Bali ku dalal, gabinja agabula ng'eggwanga erya Mauritania. Basuffu nnyo mu lugha, nnyo nnyo nnyo. Uluumu za ala basuffu nnyo muzo. Uluumu za ala, usulul fiqhi, sarf, nahwu, mustalah, tafsiri ndowooza yo gaaya. Sibe kiri ova mukadde waffe ow'ekitiibwa Sheikh Muhammad al-Amin Ashinqiti, mufassiri omunene. tafsiri Naye obasiŋŋaana bali bize nnyo ne lugha. Awamu n'ekyo nga nobasiŋŋaana nga ashaira, enzikiriza entuufu nga tebakola batya. Kaakati abo tuyinza okugamba nti tebafaayo kusoma. Basoma, gwate abantu babasomesa ki? Hakikatan bakakensa nnyo mu lugha, bakakensa mu usul fiqhi. Naam, naye baatuuka okuteeka mu nkola, bajjawo kye balina okubeera kye bateeka mu nkola nga yaqiida, ne bateekawo ekiki ekirala. Bwe baatuuka okukola daawa, badda ku nsonga etalina kubeera nga gyekulembezebwa, ne baleka ensonga eno okubeera nga yekola etya? Yekulembezebwa. Kitegereka? N'olwekyo daawa y'omuntu entuufu erina okumanya awulawiya, biki ebitandikirwako. Tutandikira ku tawhid, tulaba abantu nga ddiini bagitegedde, Allah we bamwawudde, nga tubatwala ku nsonga enki? Ku nsonga endala wa hakadha. Tujja gya tubiraba mu bugazi mbikolo ebijja insha Allah ta'ala. Naam, Sheikh Kitiibwa. نعم. قال المصنف رحمة الله عليه: فالواجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعتنوا بأمر التوحيد ويهتموا به، وإن مما يؤلم القلب أن تنبت نابتة تقول: لما هذا الاهتمام بالتوحيد؟ ألا نهتم بأمور المسلمين وشؤونهم؟ فالمسلمون يقتلون يمينا وشمالا، ونحن ندعو إلى هدم القباب وإزالة المساجد التي بنيت على القبور ونحو ذلك من المسائل. نعم. mukadde waffe Sheikh Abdussalam rahimahullahu tabaraka wa ta'ala kyayongera otulaga ekikolo kino, amaze otulaga ku bulungi bwa tawhid. Naye agamba falwajibu ala duat, ekyetteeka ku bantu bonna ba duat abakoola abantu nga babazze eri Allah subhanahu wa ta'ala an ya'tanu bi amri tawhid, okufaayo ennyo ku nsonga yaki? Tawhid.
y'okusomesa abantu enzikiriza bagifeeko nnyo wa an yahtammu bihi wa inna mimma yu'lim alqalbi mubimu kubinakuwaza omutima ebyowulira nga bikunakuwaza ngera Sheikh bwe yatandise wano ensonga eno wa inna mimma yusaf lahu mubimu kubyowulira ennaku ng'oggwawo be bantu abo abavuddeyo obubingi obumeruse antanbuta nabita bubinja bumerukayo nga bulaga nti bulumirirwa nnyo waliwo obubinja bwowulya nga bukukwasa ennaku bukwasa owulira obulumi ku mutima nga bo bagamba batya lima hatha alihtimam bitawhid abasajja bo babadde ki abavubuka babadde ki tawhid nga ki agenda bikulaga mbunga waliwo ensonga ezigenda mu maaso ennene bannaabwe babatta egundi bannaabwe babasibye abasiraamu babookya egundi bali ku kimu tawhidi simanya temukola bwe muti temuzimba kabuli ku mizikiti mbu bali ku buntu obwo abo Sheikh agamba owulira nga omutima gwonna guggwawo ng'owulira ennaku ekutta obubingi obwo okuvaayo ne busitula amaloboozi nga bubuuza mbu mufaaki ne tawhidi ekyo bannabbi kye baakola nga bo bakigoba obubingi obwo nga bagamba mufaaki lima hatha alihtimam bitawhid ala nahtam bi amri almuslimina wa bishu'unihim nga babuuza lwaki tetufa ku nsonga ennene ezikwata ku baki ku basiraamu waliwo ebintu ebinene mu nsi yonna abasiraamu bayita mu kino abasiraamu tebalina kino ebyo mbu bye basongako falmuslimuna yuqtaluna osanga bagamba abasiraamu bali mu kuttibwa yaminan wa shimalan waliwo ensonga ennene abantu abasiraamu babatta mugendeko mu nsi bweti muddeeno mwe muli ku busonga nga busonga kimbu bwe bayita obusonga bo mu njogera zaabwe embi envundu wa nahnu nad'u ila hadmi alqibab mbu bali ku busonga ng'obwo ogamba nti ebino ebizimbibwa biqibab ebiteekebwa ku ki ku ntaana baneti mubijjeko musiramu tebubi bwe bayita obusonga eri mu ntandikwa Sekayaga babulaba nga bujuziyati obuntu obuli awo muli ku byannyimbe abasiraamu babatta abasiraamu babasiba abasiraamu babakubye bbo mwe mulimu mw'obwombo bwe babuyita wa izalati almasajid allati buniyat ala alqubur muli ku nsonga ate bannaye mujjewo emizikiti tebagizimba kabuli mbu bwe bayita obwo buki mbu tebwalisaanye wanahu dhalika min almasail kati Sheikh agambye ebimu ku byowulira nga omutima guggwawo owulira ennaku ng'abantu abo tebamanyi kifo kya tawhidi mu ddiini yaffe bakulaga nti bwe buntuntu obukola ki obuli awo obutalisaanye mukoleddeko mbu n'emisomo mulina ne kutuba tawhidi ng'abantu mbu waliwo ensonga eki ennene abo osobola n'okugamba nti tutegese musomo gwa tawhidi ne balaba ng'ebitasaanye walibadde waliwo ebintu ebinene mu umma waliwo ekifaanako bwe biti ekyo nno era kijja ne ku bidaa era bannabidaa bangi batera nnyo okuzzaayo amazima nga gazze n'ensonga efaanako bwetyo nga bagamba ki nga bagamba waliwo ebintu ebinene abavubuka babadde ki tutuulemu tukoze tutya bali ku buntu obuli awo ng'ate waliwo ensonga ezaalibadde ennene zikola ki bali ku kimu bidaa enjogera mbwe zifaanako ki nga tebamanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala asobola okubaleetera embeera olw'ekintu kyewalirabye nga kiki kitono ekyokulabirako nga ki ng'okutereeza layini nabbi yagamba atya latusawunna sufufakum au layukhalifanna Allahu baina wujuhikum musobola okulaba umma nga yeyuzizzaamu bano battamano bano naye ng'ensonga yava ku ki ku sunna eyo bye mwatwala ng'akantu nga bo bwe boogera tewaliiwo nabbi kyayogedde kye tuwewula nti ako tekaliimu olaba kyovula nabbi bwe yajjanga mu khutuba n'asitula ki eddoboozi ng'ayogera ku nsonga kulaga bunene bwabyo kati bidaa kinene tebiwewulwa ng'abantu abo bakola ki bwe balowooza nabwekityo ne aqida entuufu Sheikh agambye ekyo kinakuwaza okulaba ngeri abantu bwe batyo abazze bamerukawo bavaayo ono ng'alaga mbu naye waliwo ensonga ennene n'ava ku nsonga ya tawhid nga tayagala mbu ekoonebwe nako naam sembeza akazindala bisewo ensonga eno nkulu nnyo naam ku nsonga eno alhamdulillah ekisooka
Sheikh yawandiika ekitabo kino emyaka giyisewo miyitirivu n'ensonga eno gyakonyeeko ekwataganira ddala n'embeera ekola ki eri mu Uganda era weewuunya n'olaba nti wekitiibwa Allah yagamba abantu abalimu obulungi mitima gyabwe aba abategeeza amaki amazima mbadde njagala ntegeeze kugamba iya'lama Allah fi qulubihim khayra yu'tikum khayra kati bano abamanyi ekitiibwa Allah yabawa obulungi eri umma nti n'abawa entegeera ey'enjawulo esukka ku baki ku bantu aba bulijjo nti omusajja yateekamu ibbaala eno omumanyi enjogera eno ng'ekwataganya ddala n'embeera ekola ki njagala nsika ekifaananyi ku bannayuganda era n'okuwooninga omuntu owa bulijjo kuba balina ensobi gye bakola ki nti bano abamanyi nga bw'obalaba Allah baatuwadde abakutte eddiini yawe ekitiibwa Allah okuyimirizaawo amazima waliwo ensonga ezigwawo mu nsi nga bijabu nation ebyo ogonja okulaba nga sekera tugambye wano Sheikh Abdul Salam tebatuula baki abamanyi Allah bawadde obulungi mu mitima gyabwe ne baba ne boogera ku nsonga eyo boogera ku nsonga eyo abantu balina omuze guno ogulumba baseeka abo naye eno mbadde nja kubanga abantu batubagambye nnyo ngamba ba awamu abantu abagoberera obugoberezi balina ensonga ensobi tebamanyi lwaki Allah ayogezza baseeka abo okutaasa eddiini ye ne bateeka ku Allah ebigambo ebinene nga ki wogenda mu komenti z'abaseeka nga bamaze okubeera nga bateekayo emisomo egyo weegityo balina ekigambo kye bateruteekayo kati seeko yakola mu gavumenti ya Allah oba deputy waki wa Allah ne boogera enjogera bwe zityo nga tebamanyi waliwo ku mulundi guno yayogera n'ekigambo ekinene kale mmwe ba next of king ba Allahu musta'an ku mulundi guno naddala mu Hijab Nation waliwo ekiwangamulawo n'agamba ye mmwe ba next of kin bandi ekyo mmaje ekitegeeza next of kin bano abagira mu bya banka kiki oba otegeeza nti ono bw'aba avuddewo Uganda okulusegere Uganda tegeeza wa Uganda sawa Allah tutaase seka Friday kakati mu mbeera nti eno tawhidi yakuuma yakwegendereza nnyo nga Sheikh watugamba nti era kyetutandikirako okubeera nga tukola ki nga tukowoola baddaai omwana adamu ateekeddwa okubeera nga kaddataka kakoolukumi kaguze neyesibira mu kisenge kye alimu olisalinya mu vesti ye ne puleeye n'ateeka ku Allah ekigambo ekinene nga nebyayogera tabimanyiiko olw'okuba baseeka bavuddeyo ne boogera ku nsonga gy'atakkaanya nayo ng'ate taginaako kumanya nga Hijab Nations ddala abakyala bwe batya abo bava ne boogera ebigambo mukola balina enjogera eyo kati gw'oli deputy wa Allah abakola mu kakiiko kawani olaba bw'oyogera ku Allah ekigambo ekinene data ow'olukumi n'akusula mu lwe n'akujja mu ki mu busiraamu nga tukoze ki kati amakulu mu kyembadde njagala wano abantu bamanye we bakoma Allah bw'aba alina abantu bawadde obulungi mu ddiini eno ne wabawo ensonga egudde mu ggwanga ne bavaayo kubanga amazima go Allah agakola nga tewali agalwanyisa nga olaba nti obusiraamu tejja janaga obusiraamu buki bulimba bonna beekonako bwekoni kutaasa byabwe kati amazima wekiba Allah omuntu avaayo n'ensonga mu ddiini abantu ne abamanya abalina obulungi mu mitima gyabwe ne bava ne boogera ku nsonga eyo omwana adamu kikubanjibwa okubeera nga ofumiitiriza n'osirika ebintu by'obyatomanyi n'okuuma enzikiriza kubanga tuli ku kyakuuma ki nzikiriza seeka ensonga gye mbadde njagala ikole ki balekera okuteeka ku Allah ebigambo nga deputy munadamu babikutiramu mu komenti zaabwe ababira ba TikTok abo banyonya zi content deputy wa Allah government ya Allah ebigambo ebyo bwe bityo ebigambo ebyo biyinza obajja mu ki mu siraamu nga tetukuuma nzikiriza. Barakallahu fik jazakallahu khair Uganda wafe Jaafar Kawera حفظه الله ونحو ذلك من المسائل. نعم شيخ atuga ayanukula abantu abo bawuliranga mutuufu omutima gwonna guggwawo bawulira ebigambo byabwe ebyo ebikolimire nga bagamba mubadde ki lima hadha al-ihtimam bitawhid nga mufaaki ne tawhid nga waliwo ebintu ebinene abantu babatta neifaanako bwe bityo ekigambo kinakuwaza nola abantu abatategeera daawa y'abannabbi ne batamanya bulungi we butandikira. Naam faddal. وقال رحمة الله عليه وقائل هذا القول ناسي أو تناسى قول إمام الحنفي وقائل هذا القول ناسي أو تناسى قول إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم omuntu ayogera ebyo
alaga nti tawhidi olwedde bo bamulina tetusaana kumumalirako budde tulabe ku byentalo abantu babatta abantu babasiba omuntu oyo alinga ayerabidde oba yefuula atakiwuliranga nako nti imaamu w'abantu abali banyezezza tawhidi eyali ku tawhidi owama yatuuka okwegayirya Allah ku mbeera ng'asaba Allah we namuga wa junubuni wa baniya an na'budu al asnam kati ani ali seefu agamba nti ffe tawhidi tukyabyetaaga tudde ku birala ng'alaba ye ebya tawhidi byakola ki oyo alinga ayerabidde oba yefuula atawuliranga nako bigambo nga bino ayati nga zino nga bannabbi abo abanene nabo beegayirirani tawulirangako ne nabbi yusufu nga naye yeegayirya Allah tawaffani muslima tawulirangako ne nabbi waffe alayhi salatu wassalam hadithi eva ku basahaba abawerako nga Anasi ibn Maliki Amru Abdullah ibn Amru Ummu Salama Aisha n'abalala nga nabbi aga ya muqallib alqulubi thabbit qalbi ala dinika ay Allah kyusa emitima kusaba onyweza omutima gwange ogunywereza kuki ku ddiini tawulirangako ebyo nti kisoboka ng'omuntu ku makya abadde muki musiraamu bugenda okuwungera nga muki nga mukaafu alowooza kiri awo kyaggwa tawhidi takyetaagisa misomo gya tawhidi gikome naam فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة وقال عنه عز وجل وإبراهيم الذي وفى وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبعه في حنيفيته وامتحنه الله بذبح ابنه فامتثله ولبى أمر الله عز وجل وكسر الأصنام بيده الشريفة واشتد نكيره على أهل الشرك ما هذه الفضائل وغيرها يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام وهو أعظم الشرك فما بالك بما دونه أقام الشيخ عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى بچibanga الخليل mukwano gwa Allah mukwano gwa waggulu imamu al-hunafa al-hanif ye muntu eyesamba shiriki nanyweza ki imamu w'abantu abanyweza tawhidi abesamba shiriki Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatuuka n'okuyita umma olw'okunyweza ki tawhid inna ibrahima kana umma ng'olwasigadde n'omu ali ku tawhid bonna baganye n'ebirungi ebingi byalina Allah atuwaga nti yatuukiriza wa ibrahima alladhi waffa ibrahimu oyo Allah gwe yatuuka n'okulagira nabbi asinga bannabbi bonna buli kino Sheikh kyatugamba nabbi asinga bonna Allah yamulagira naye agoberere enkola eyo nabbi Ibrahim gye yakola ki thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifa manya nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasinga bonna naye nabbi Ibrahim olw'okunyeza tawhid aba Allah bwatuuka okumulagira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah lagira nabbi Muhammad agoberere enkola eyo nabbi Ibrahim gye yakola ki kikulaga obulungi bwe n'obuzito bwe Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala wamtahanahu Allah yamuleetera n'ekigezo ky'okusalani mutabani we Ismail oba Ishaq Ismail eri abagamba Ishaq naye ng'ekituufu yani ekituufu ye Ismail n'atuukiriza walabba amura Allah n'ayanukula kiragiro kya Allah tabaraka wa ta'ala وكسر الأصنام بيده الشريفة n'atematema amaki amasanamu kyafa mujjukira kyakulembedde yagatematema gonna n'ayambaza ekiki ekinene n'akyambaza n'abagamba bakibuuze nkanu yantiqun byakola ebyo byonna washtadda nakiruhu ala ahli shiriki n'okuvumirirako okunene eri shiriki n'abashiriku n'ebyo ebirungi byonna daba bwali mu kweraliikirira yakhaf an yaqa fi shirk alladhi huwa ibadati al-asnam kwe kusinza yatya yeraliikirira kyava yegayira Allah wa junubuni wa baniya an na'budu al-asnam wa huwa a'zamu ash-shirk fama baluka bima duna akati olwo abasigadde abatali bannabbi abasigadde nze nammwe fe tuli safe tulinda kimujjana oba naffe tulina kuba mu kutyoko n'okufaayo ebbanga lyonna ku kiyitibwa tawhid butereefu era kyava wano akuletedde ebigambo ebirungi eba Ibrahimu Taymi yagamba atya naam walidhalika
ولذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن الشرك بعد إبراهيم عليه السلام. نعم. حديث ابن جرير يجري تام كتابه التفسير وليرم كتاب التوحيد شيخ يليت لفظ ندلا شيخ محمد بن عبد الوهاب ومن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم يليت كتاب التوحيد نيقول نام كله جامونت ومن يأمن الشرك بعد إبراهيم أنا ينزو كبسيف كاغا في الشرك في توامل توليندا كيمجانا نابيرا ونغا يالا بابياتري ردا nayimirize emisomo gya tawhid naga tawhid tukyamwetaaga asomesebwa kimala kyetwagenda tetulina we tusirisa nti tawhid kuddingana nomalako ekitabo nokiddamu tawhid wakola ki kuddingana paka ddi wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. نعم. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد على هذا الحديث فيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله فيجب علينا أن نهتم بهذا الأمر وأن نواليه اهتماما كبيرا فإذا سلم هذا الأمر فما بعده أخف وأسهل ويضمن سلامة ما بعده من الأعمال. أما إذا كان هذا الأصل فاسدا فلا انتفاع ولا صلاح ولا قبول. عملي زاني بيغامبي بيروج ابي الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمة الله عليه ويليت حديثه حديث أبو سعيد الخدري حديثه يشتوفو يمكو حديثي ezizzaamu amaanyi n'okulaga obulungi bwa la ilaha illallah wadde nga erimuko ebigambo mu layini ya hadisi naye nga amakulu gaayo malungi mulimu ku bigambo byolina otendeeza nabyo Allah tabaraka wa taala la ilaha illallah ya rabbi allimni shay'an adhkuruka wa ad'uuka bihi qala ya Musa qul la ilaha illallah. Hadisi yazireeta mu kifo kimu wali mu kitaabu tawhid wadde nga hadisi ezisingako obutuufu ya hadisi ya bitaqa حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ne Allah subhanahu wa ta'ala chi yagamba nabbi we kubeera nga ayogera ekigambo ekyo kya tawhid la ilaha illa Allah ekyo nenda kyanukula abasuufi bo balaba nti ekigambo la ilaha illa Allah ky'abantu bana abawansi beboogera ekyo abanene bo bagamba la ilaha ate abanene ddala bo bagabugambi hu otuukambu ku ddala eddene ddala a'udhu billah bannabbi Allah abayigiriza nabo kwogera la ilaha illa Allah. Kati Sheikh nagabwe babanga bannabbi ekigambo ekyo bakyetaaga kuba nti bakiddingana olwo ate abakoze eki abasigadde ekyo kikulaga obukulu bwakyo tanbih ala fadli la ilaha illa Allah okukunotifyinga kutegeeza nti la ilaha illa Allah kigambo kiki kikulu nnyo eri eddiini y'omuntu fayajibu alaina an nahtamma bihadha al-amr kitukakatako ffenna okufa ku nsonga eno eya tawhid gyategeeza gye tubaddeko ku kikolo kino nti banna da'wa entuufu da'wa salafiya bafa nnyo kuki ku nzikiriza amaliriza akugamba nti ensonga y'enzikiriza kitukakatako ffenna gifaako wa an nuwalihi ihtimaman kabira tujiwe okufaayo okunene mu bulamu bwaffe tugifeeko nnyo mu misomo gyonna omusomo omunene nnyo mu misomo gye tufaako ennyo gwe musomo ogusooka ogwa tawhid فإذا سلم هذا الأمر فما بعده أخف وأسهل ensonga bwetereera ebiddako byonna bijja kuba byangu bigenda kuwewuka wayudhman salamata ma ba'dahu min al-a'mal olonno n'emirimu emirala tuba insha Allah tuli safe nti ojja gifunamu biidhinillah ojja gifunamu senga tawhid akola ki ne bwayonooneka فإذا كان هذا الأصل فاسدا ekikolo kino kye tuliko ekya tawhid bwe kyonooneka tawhid nafa fala intifaa togenda twena kyogenda kuganyulwa mu byonna wala salaha tewaliwo ganti olina kyolongosezza ekigenda okutunuulirwa wala qabul tewaliwo Allah byagenda kukkiriza ku ebyo byonna jja nabyo senga tawhid abatakoze eki ateredde idhan kyekino ekikolo ekyokuna mu bufunze Sheikh kyatuleetedde ku bikolo ebya da'wa entuufu kati olabyenga omuntu ali ku da'wa entuufu da'wa y'abasalafu kyasooka okukulembeza mu da'wa ye tawhid
olaba olinga mu da'wa ye tawhidi wa kujja luvannyuma twetaaga kumala kutuuka ku ntebe twetaaga kumala kukola kino manya nnono nti kati da'wa gyaliko si da'wa ya nabbi si da'wa y'abasahaba si da'wa y'abasalafu si da'wa y'aba ahli sunna wal jamaa si da'wa entuufu kyetandika nakyo ki la ilaha illa Allah. Era twagambye yoyo imaamu omulungi ku muzikiti ne tugamba era yoyo taata semako omulungi era imaamu omulungi eri abaana era yoyo omusomesa omulungi eri abayizi be ng'asoose obbalaga ki tawhid. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan.